bassebo ne bannyabo ofunda n'omuliika n'anunula omwana ofunda n'ekkubi n'otobeera n'addiira wamu Kibuyaga agwe mu lusuku Kamunya agwe mu nkoko nze ngudde Kamansukira kubanga kalwana na bigambo ate ye mpogole erwanira mu ttama nze Kanoonya Juma Omulangira w'ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe akamanyiddwa nga Kyava Kuki Kyava Kuki w'olunaku olwaleera kutuusiddwako banno ddala aba A1 Electrical and Solar Company Limited we bali nnyonga ekibuga ekikuuma empindi naye nga bano munnange balina sola ez'omulembe bakwayalingira ennyumba yo ogyetaaga amasanyalaze oba sola byonna bayita nabyo anti ow'emirimu gye teyeetereka nabbo byayita n'ebitimba bye ate kasenyanku ne yeewalawala n'enkuuze bano nno balina inverters ez'omulembe ez'ekika kya Victron okuva e Netherlands ate neza Outback okuva mu USA bakubire ku namba esimu eri 0783 947 bakadde bange Kyava Kuki omukazi okumuyita omukazi ekigambo ekyo omukazi gundi omukazi oyo ansobedde omukazi abakazi bali wali bageya bantu abakazi bali mu saluuni awo bali mu lugambo bageya kale kwegamba ebigambo bingi nnyo ebikozesebwa ku mukazi naye Kyava Kuki omukazi okumuyita omukazi omukazi ayitibwa bw'atyo olw'ensonga nti omukazi yakaza olujja era omukazi oyo ebiseera ebisinga bw'omufuna n'omutwala ewaka ayeera mu lujja buli kaseera gw'omusajja ky'otosobola yensonga lwaki n'Abaganda balina n'olugero olugamba nti amala okufuna awoza kimu nti olujja lukalambuzi amala okufuna omukazi kuba ye yafuna akazi olujja kati wojja n'omugamba nti munne mukulu sali gwe wakola otya olujja olulwokkala akugamba kimu nti lukalambuzi kakati gwe n'akuwa amagezi ag'okulunda embuzi n'akukuumira mu butawasa ng'ate akimanyi bulungi nti omukazi yakaza olujja nze Kanoonya Juma Omulangira w'ebukerekere gula ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kigula emitwalo 6 ng'oyita kasaraba 256 751 47 69